Maaso ombi masembe tuli wanene twagala tulabe ddala embeera ya kafeero etambula etya. Bangi nnyo abafunye ssente mu mbeera ya kafeero okubanga bakoppa bye yali akola amaloboozi buli kimu. Kulwona agenda batoyanjulira amanya naye tuze tumulaba ng'ayimba ennyimba za kafeero ku stage. Babuuzeko obulira amanya. Abawuliriza babukedde mwenna, abalabi baayo, abagitegeera amanya nze Pawulo Kaliika Namagoye ow'enjawulo. Ow'enjawulo. Yes. Soko tuwulire. Bitambula bite ebyokuyimba ennyimba za kafeero. Ebyokuyimba kafeero muyimbye nnyo okuva nga nyina emyaka 6 sisaliddwa mu Pawulo. Kubanga byenfunyemu bimugjeemu era tebirina taabu. Tuwulire obifunyemu ki ky'omugjeemu. Nze okutandika okuyimba kuba okuyimba gwe mulimu gwange. Natandikira ku nnyimba za Pawulo nga ne kaakati akatono nkyaziyimbako ewamu kwegamba buli kye nnyina n'engoye ze nnyambadde nkibalira awo. Buli kimu n'engoye yambala zibalira kafeero. Kati embeera eno ogyogerako ki gye baagala okuziikula biki? Nze saagala na kugiwuliriza era onkutte na off guard okugimbuuza kubanga omusajja yafa atabuse ku nsi ng'abantu bamumazeeko emirembe bamulangira obusezi n'asaba ne Katonda okuwummulako ate era ne gye wawummulira baagala ate kumusokonkolayo. Kale nnyinza n'okwokya omuntu nze. Togisanyukira? Saagalira ddala wadde okugiwuliriza. Kati ow'amagezi kyabagala okukola ekyo? Abagala okukola ekyo mbagamba. Ku nsi ya Mukama kuno wadde abafuffe tubategeerera naye nabo beetaaga emirembe gyabwe. Kafeero we yaziikwa we yali ayagala okuva mu bigambo bye bye yeeyogerera bamuveeko bamuleke. Kyogabira abaagala omukolako kyembagabira kubanga tewakyali kidda mabega kati. Pawulo yafa tewakyali nti agenda kukomawo ayogere nti kino sikyagala oba kino nkyagala. Ekirungi ky'omufu kuwummula bulungi. Soko tuyimiremu abantu basooke bategeere gwe tuli naye. Abantu bawulire kambayimbira obugambo buno Kafeero bwe yayimba mu luyimba olumu lwe bayita bazinda buzige obunyiiza buli lwe mbuwulira ng'ate waliwo abaagala okumutaataaganya. Omuntu n'otuuka okwebuuza muli tiye Katonda mpangaliza ki kitontwala n'empummulako ku bulamu oba okusikanga omuguwa okusinga lwe ndifuuka kye ssiri mulimu ebiruma ne bikuyitirirako nga ddala ne bw'obeera ani bikwawukanya ku kkubo lyaye. Gumalo mumuwulidde omukulu ono kati obugambo bwe yali ategeeza biri byova okwogera. Kubanga Kafeero oluyimba olwo yaluyimba nga waliwo abaali bamugambye nti ali abafu basanga ebisigala by'abafu ewuwe nti musezi. Oluyimba olwo lwamunyiiza nnyo n'aluyimba okuva ku kigere ekisooka paka ku kigambo ekisembayo nga lwa bukambwe n'ayogera akagambo ako kensinza okunokolamu leero nti yali asaba ne Mukama awummuleko. Oluyimba kino obadde oyimbanga ku stage olwa Kafeero ne lwo nga baaba nawe olufiiringa mu mutima nga ne ssente bakufuuwa kwegamba nga lwo lutuyimbiremuko wano. Pawulo Kafeero tewali luyimba abantu lwe bataagala ku ye. Nze bwe nnyimirira ku stage okuyimba abantu tebaagala mumale. Olaba ne bwe nziyimba kumpi ne nzimalayo baddamu ne bazinsaba. Tuweeyo ko paati butonotono. Kale waliwo akayimba ke bayita musanyusa akagamba nti ninamu ekifo kale ku mutima ekikyajula oba ndiyitekowe saba kkobero liggala tuyiye mpola mpola oba olyawo binaakola tujja kutemya ne ku Mukama okutuluŋŋamiza ekkubo. Ako akayimba bakayita musanyusa. Waliwo akayimba akalala bakayita Katonda oli munene. Sijaganya kuba nti nkuze ng'abasinga bwe muze mugamba yaganya lwakuba nti nkoze okukuuma omutindo emyaka 2. Sijaganya kuba n'ekyo kyokka yaganya ku lulwo gwandaba n'ompuliriza ng'obudde bwonna n'ompagirira otyo mu ssanyu akuba kayita Katonda oli munene. Neneeno navudde okunja gye mutyanga nzijangirana ne gita nzize kutabaza ngeri nafuuka muntu mulamu baana basebe yali omukonyi w'endigi nze neggalira mu ddipo bamukumpoomera bunyenyeeza n'obulya n'engunywa n'abagutunda ndaba bakutte ku ttama atwalika bwanango n'abafuuwa sigala ngo tufumulira ffege tukwamula ekikuwujja. Ku nnyimba ezo
soko tuwulire mu kabali kabukene TV omanyi buli family bavayo ne bagamba gundi yo yayimba enyimba za tata waffe zaani abaana bayinza ovaayo oba famire yinejja nekubukira tebakubukirangako kugana yimba nyimba ezo okuvanga mugenzi omanyi Kafeero bwe yafa ku mulambo gwe emakindi ku kalenda we yasula olunaku lwe yafa nayimba okuvanga baleesa omulambo paka abakungu bazinga bafuluma mawulire mwababukedde abaani bampandiikako ne banjogerako okuva olwo olutalo lwendimu lunene naye ekirungi nammwe wano kubukedde muyinza okuba mu biina 12 yali 25 yes 25